oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, mzere oli ku Bokati TV olunaku lwaleero nkwaniriza nnyo balakwera mpozi ngate owuliriza balakwera mpozi ngate otulaba nze Sula Ssenyonga Hajji TV. Olunaku lwaleero atuze mpozi ate n'amawulire ag'essanyu agabaddewo mu weekend after the graduation of Mr. oba Dr. Hamza Sebunya ng'ate mpozi ono ye habi wa omukyala Rema Namakula babadde mpozi ne graduation party wali eri ku Mistil Ensambya era nga mpozi ku party eno mutuufu abantu bano balagidde ddala nti omukwano weeguli wabeerawo omuntu nga kagamba alinga atambula obutambuza olugendo mu basajja ne mu bakyala nakyo kibaayo paka lw'otuuka kugamba nti nga eringa final destiny nti mbutuufu kati ntuuse ewali omuntu gwe mbadde nnoonya. Abantu bano nze bwe mba ngaalaba bombi Hamza ne Rema buli omu yatuuka ku munne gwe yali anoonya era sisuubirayo nti gamba nti wanabaawo abakuba ku mukono baakola ki kubanga laavu gye balimu eri mu 9 okusinziira ku mwana muwala Rema speech gye yawadde mu butuufu ng'alagira ddala nti ayagala omwami era omwami kwe gamba butuufu nga yamutuuka dda mu bwongo bw'atyo n'omwami speech gye yawadde ye ng'ate atenda bukodyo bannaye abakyala muyitiriza obukodyo mu mukwano obukodyo Rema bwalaga Hamza tosuubirayo nti oba Hamza asobola okuwunjawunja kyeki kyalemya abakyala abasinga okukola nti mukolamu bukozi mukola gadibengalye naye Rema ajjeyo obukodyo oba alina akatabo wasoma buli lunaku Hamza agenda okudda ewaka ng'akakodyo kapya mukyali mu bukodyo bwa missionary style mukyali mu bukodyo bwa Minsani abaana buli kaseera baleeta obupya obuli digito kati ye Hamza kyatendako Rema obukodyo mukwano agamba mbutuufu omuntu ono obukodyo alina bungi era olw'okubeera nti amulaza obukodyo bungi nnyo ekirabo kyeyasazeewo okumuwa kyakubeera ng'amuzzaayo naye asome. Rema yali yasomako n'atuuka waatuuse naye kakati ayagala amuzzeeyo asome nga bamulaba nti yayambadde mu nkofiira ya Hamza kati tayagala abyambalo n'enkofiira bikome ku decoration nga balinga abadde bashootinga video ayagala dde yasome naye atikkirwe family eberenga ejjudde nga balina digiri eberenga nga omugenzi Sebunya yaliko minister wa Museveni government ya Museveni yagamba nze kati nasoma nina digiri 6 Kibirige Sebunya yagamba nze nina digiri 6 ewange yenga ye kyokka nga alina ne digiri ez'abaana abalala kati ne Dr. Hamza naye ayagala digiri ziyitirire mu nnyumba because yagambira okugamba muwala waabwe Amal naye alina okubeera mpozi ng'asoma amalirize naye abadde alinamu ekirowoozo ng'ayagala omwana asome naye busawo babiri abasawo atlist abawerako mu family kino Kenza ajja kigumira kubanga omwana atlist abafunye good life. Omanyi si kyangu nnyo omukyala okufumbirwa ow'omusajja ng'omusajja oyo ayagala abaana abasajja abasinga tebaagala baana same prize to abakyala abasinga tebaagala baana be batazaala naye ono yalaze nti ayagala omwana najjayo ddala kali akakodo nti bw'onooba oyagala obeera omuganzi ennyo omukyala olina kusooka kwagala mwana we sooka weetikka emigugu gye gyazze nagyo ojja kubeera ng'okoze eki nga ofuna mu mutuufu ekisingawo naye ngako obukodoko yakaddiŋŋanya ennyo akobukodoko yakaddiŋŋanya ennyo omukyala Rema munzikirize mugaane tumumanyi ng'omukyala akyasinza obukambwe fe ababaddeko okumpi naye ye mukyala y'omu ku bakyala bakyasinza obukambwe n'okubeera arrogant naye ennaku zino zonna zaabadde ne Hamza Rema tolimulabangako obanga afunye essimu ng'obadda mu muntu obubi obanga ayomba obanga akoze ekintu kyonna eki arrogant kitegeeza yafuna omuntu asobola okubeera ng'amuwummuza omutima gwe kubanga ebbanga bannamawulire bawandiikidde ebintu ebbanga kale ffe tukoledde stories ezimu batunze emmotoka abakozi bati yali awulira nga mutuufu ayagala kufyuminga ayagala kuzza backfire naye ng'omusajja amugamba nedda tokikola bw'onoobaddamu ojja kubeera oleese obuzibu bwe batyo ne bakiyita kati kitegeeza yafuna omuntu asobola okubeera ng'akola ki ng'amukontrolinga era omwaka guno anytime from now oba kinaabeera after kusoma kwa Rema naye nga gwe kyobumanya Hamza promises okubeera mpozi ng'ate akola embaga akubeeremu embaga ebyenda bimwetokote kati aboogezi mukiveemu
mukiviiremu ddala aboogezi okitegedde kuba bo baagumidde embeera zammwe ez'okuboogerera nze siboogerera nabavaako eyo kapo nagivaako nenjire kubanga naboogererako ne munvuma naye mbeesonyiwa era ndi musanyufu okubeera nti abantu bano bambi bali mulaavu nnyo. Dr. Hamza yagraduatinze nga dokita naye ate okusinga emirimu gye emikulu mwami musuubuzi nga si baana abasuubuzi bo mu kikuubo agula equipments ez'amalwaliro ebikozesebwa mu ddwaliro then n'abeera mpozi nga ate aguzaako abalala ababeera babyetaaze n'okubeera nga ate mpozi atunda amayumba kyova olaba abasinga bagambanga nti ate simanya okwanjula sibakutegeera gyekoleddwa ate simanya amuzaaliwa amayumba ge gye gali agasuubula n'amala n'agatunda so kati temwekanga nga omulabe leero basuze mwene ennyumba leero basuze mu yeegindi kubanga nnyumba zize azisuubudde n'amala n'atunda byebyo mpozi ebitonotono bisobodde okubeera nga tufuna ku mwami oyo ne omukyalo oyo era nga mpozi bo tubaagaliza obufumbo obulungi obw'essanyu ne famire yaabwe tukusaba nayo mukyala Rema ng'omwami Hamza bwe yasazeewo okubeera mpozi ng'ayagala ama n'abaana ba Ssebunya naye baagale kubanga ayinayo naye ababe mubeere nga mukola famire ejjude sijja kusukka wano eno webale kubeera mpozi nga ate obeera ku Bokat TV nze Sula Ssenyonga Haji Titibya oli ku Bokat TV leero enkya na luli Bokat TV